Breaking news. Museveni project gyayiyemu obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente. Ka diversion. Omwana Sanya takasuddeemu omuwumbo. Olujjulira alwonoonye. Oba tuliko myoyo. Oba Kyagulanyi alina gy'alogera. Oba atuula wali eri ne Katonda. Katonda n'azannya amapeesa. Omwana Sanya ajjidde mu time entuufu. Guno mwaka mupya. Nagambye waliwo ebigenda okubeerawo nga ffe tubibaze. Wabula nga Katonda yabitegese. Ekyo nkikubuulira. Omwana Sanya akasuse bwe olujjuliro lonna luyiye kati internet yonna nze mujja kunzita busi eno situlako okaaba bw'oseka si buli lutalo lwe tuwangula nti ffe tululwana. Omusajja yakiŋŋamba, omusajja omugezigezi n'aŋŋamba yakiŋŋamba ate yakyogera ati yagamba tokaka gwe kola ky'oteekeddwa okukola. Yes, gwe ky'oteekeddwa okukola kikole. Katonda ajja kukola ebibye. Katonda bibye abikola. Omwana Sanya ka diversion ka diversion maneya ne akaleero kosi kawanvu naye ate nga kamakulu nnyo kawa obudde. Respect Sanya kati nkugase ku bahira abalala. You are now another hero. Okitegeera oli muzira era mu bazira bange ku listi y'abazira kati kuoli wegase ku Bolivia Lutaya. Respect man katuveeko wano katono nzije nkubuulire lwaki kano kamakulu nnyo n'okusinga bwe wali owulidde. Katuveeko wano tujje. Abanga nabalyamu olukwe mpuliranga sirina ngeri gye mpangaala sirina gwe nnyinza kunnyonnyola kyempitamu wabula nga mbasaba Bannayuganda mwenna asobola okubeera nga mbudaabudibwe kubanga abasajja bennyini balamu yennyini yatusuubiza buli kimu. Tuveeyo twogere Kyagulanyi amafuukuule. Ekyokubiri nze Sanya Muhaidiini sibbanga ku bululu. Nze akalulu kaatuuka ndi mu kkomi. The only way to stop a revolution is by refusing it to start. But once it starts, ebere yino okugwa. Ate teri muntu. Teri dictator ne obero ine ebyokulwanyisa byenkana bitya. Era nisiza revolution inagiwangula. Tali ate dala civil revolution si nyangu. Muna Uganda, I promised you this. Ntinze nganze Minister wa Foreign Affairs. Sina step gye ngenda kukulekera mabega. Buli kimu tuyina kutambulira kwekumu ne revolution yaffe. Sanya is another hero lwaki. Nina video gye nabakolera wano ne mbagamba nti waliyo embuzi ezigenda okweteeka mu ICC zeeteeke ku fayiro nga tezimanyi. Muna Uganda anda omusango gwaffe oguli mu ICC egimu ku gundi ze twayitamu okukwata Museveni ono tumusibe emigwa oba okumunafuya tuli kabokisi ak'okusatu. Nulya buno obubokisi bwe nkuteeredde wano tuli kabokisi kakusatu. Okitegeera tuli ku kabokisi ak'okusatu ke tuliko. Okitegeera ekintu kino Muna Uganda ekintu ekimu kye mutamanyi mu kino ekintu kino Museveni kyabadde alwana nakyo nkugambye tuli mu kabokisi ak'okusatu. Kambannyonnyola akabokisi kamu ku kamu paka ku ke tuliko leero mutegeere we tuli. Mutegeere Sanya ki kyatukoledde. Mutegeere nti waliwo embuzi ebbiri ezetadde ku fayiro. Lwaki Museveni teyajjayo Felix Kolaije? Lwaki kuno sigwe yaleeta nga kugwamu segwa twamulaba yaleeta ku Kolaije? Lwaki Kolaije kuno yabyesamba? Lwaki tebaleeta Kiryowa Kiwanuka? Bannange odwekero abogwe izeroya lwaki yabyesamba ne baleeta zino embuzi ebbiri? Bazingiza mu kintu nabagamba obutasoma buluma bukulu nga toyagala kuyiga. Naye obanga towasoma naye ng'oyagala okuyiga kikuyambako okumanya ebyo badde tomanyi n'obiyiga. Naye atamanyi nga tamanyi nti tamanyi alina byakola ate ne yeewaana. Kakati ye Jennifer Furufiga ne Balamu Balugahara ateni bamaze okuba implicating ku fayiro ya ICC. Okitegeera akabokisa akasooka bakugamba preliminary examination. Preliminary examination bakikola batya? Waneeno mukwata ICC ne mutwalayo fayiro zammwe netandika okukola ekintu kye bayita okwekebejja
balabe ddala omusango guno bagulinamu interest. Omusango guno gugwa mu egyo emisango ena egya ICC gyevunaana abantu nabagamba ICC evunaana abantu emisango gibizina counts 4 naye buli musango gulina egugwa tuyina ekintu kye bayitawo crimes, tuyina ekintu kye bayita crimes against humanity, tuyina omusango gwe bayita genocide yo gwokuna baguyita batya nako nkerabidde naye nga kwe guli kuneeno omusango mujja gukera video kweri. Kaakati we bakizuula nti nno ddala omusango guno weeguli bakola ekintu kye bayita investigation nabagambye under count 1 omusango ogwaffe oba mu kabokisi akasooka omusango ogwaffe gugwa mu kintu kye bayita crimes against humanity, omusango gw'abasanya mwe guli era ogenda mu crimes against humanity omusango ogwo baguyita imprisonment. Crimes against humanity erina crimes erina counts 15 naye ngenda kujja ey'abasanya yokka bagiyita imprisonment, ey'abaddamulya nabagigamba bagiyita enforced disappearances. Bingi nnyo gambe counts ziri 15 mu 7 count gy'abadde alwana nayo ne bano basanya bagiyita imprisonment gy'alwana nayo esangibwa mu crimes against humanity. We bamala okizuula bagenda ku step ey'okubiri bagiyita investigation. Munnange ffe twabagamba temugenda kukola investigation wano ffe katuzibakolere buli kimu tukibawe ku mmeeza netukwata fayiro zaffe ne tuziwandika ne tukola affidavits buli kimu n'obutambi bonna abaana ba media ne babikasukayo ku bibanja byabwe ne bakwata ebifaananyi ne babibayiira byonna buli kye beetaaga okukozesa investigation zaabwe twakibawa ne bagamba okay wano tik Museveni alina arrest warrant nkiddamu Museveni alina arrest warrant ya ICC naye munnayuganda gwe tonnagira babuuza lwaki ekintu kino tebasobola kikonfaminga olw'ensonga Museveni alina obubokisi bungi bwaki alina okutambula okitegeera naye akabokisi kano lwaki ngamba nti alina arrest warrant basooka ne bakuweereza ebbaluwa omulundi ogusooka summons bakuwa summon esooka ne bakuwa summon ey'okubiri ne bagikuwa summon ey'okusatu okakasa nti ogifunye prosecutor wa ICC gwe bayita Kani yes tulanajja n'asanga criminal in this case ye Museveni is the criminal najja n'amusisinkana n'agimweweera mu buntu arrest warrant ye oba summon to appear nakugamba ba president engeri gye bakwatamu si ye omuntu wa bulijjo bagikuwa n'ojja n'otandika okuwoza nga ogendayo odda paka wegukusinga okitegeera paka wegukusinga kati Museveni Kani oyo ekyamuleeta mu Uganda yali aze kuwa Museveni summon ye ey'okusatu akabokisi ke tuddako bakayita tugenda kutandika musango tugenda kuwuza ke kabokisi akokuna okatunuulire ke kokuna wano mu ICC process oba cycle akokuna ke tugendako kati Museveni mukwagala okudduka bino ebintu yakwata abasanya abo n'abasiriwaza kati statement ziri ezasanya ziyasooka okukola omukusooka zitukuba nnyo leero tulina statement 2 za muntu omu wabula statement ezo za muntu omu naye nga zaawukana naye ate tulinawo statement already backinga kino sanya kye yayogedde statement y'Olivia Lutaya yakugamba alinya boda bano babateeka mu drone ne bakola ki ne batwala kitegeeza Museveni ali mu kutampalinga bujulizi bwaki bwa ICC okitegedde ali mu kutampalinga bujulizi bwa ICC kakati Museveni omupiira tugukubye munda munna Uganda sanya mu mubudde sanya alina kajuisi mu muweeka anyweko nkiddamu alina kajuisi mumuweeka anyweko wabula nze kyensaba alina enamba ya sanya agimpe nina emitwalo 10 gye ntandikirako okugiwa sanya tumubudde omwana ono tumwetaaga ddala ffe abalwana international war abalwanyisa Museveni nga tukozesa diplomacy sanya is another hero gwe tufunye kati videos zaakoze already zisanyawo obujulizi bwa Museveni bwabadde agenda okukozesako in defense nina emitwalo 10 ejja sanya asobola okwongerako ayongereko anoonyeza sanya waali ampe enamba ye ey'essimu ngimuteereko sanya alina okubudaabudibwa is another hero respect sanya era mu ebyo tugenza okulaba nga feesi y'omuntu omu eyeegase ku fayiro efaanana bweti kavidiyo kano kabanyumire naye nze essaawa eno ndabira ddala engule nga tugimaze ogige wali oyo wano mu ICC talina waatuyita andala omu statute kakati tuwongedde omunyweza president yabagambye essaala ekola munna Uganda keep praying naffe abaasama tugenda kwasama paka last ono nakyemalira tumusobola statute zonna tunazitereeza ne domestic policy nakugamba mu domestic policy ekintu kyogenda okukola eki tugobere democratic avenues zonna kwekuli akalulu wabula senga azibulookinga nitulabanga ziweddeyo tugenda ku activating ekintu kyebayita human rights kwekalakaasa kokka kwekuli mu human rights teri kirala kwekalakaasa
wosituka bwoti zino chata zona zigenda kubeera active tukubembwa nga freedom tugifunye changu nnyo bana just badde bachalibe nga bamuzanyisa so respect my people them nsaba ina ku namba ya Sanya agimfunire nsaba busabisiragira kakati katusembeyone kano ka video ko mulalu omusiru bwe bayita minister w'abavubuka naye nga mukadde bala mu baruga haratenyi endongo n'ebivulu byamuyingira mu mutwe kyova olaba eno government yeetaaga kusuula gera nti bamutwala ne bamusasulira lodge tagamye nti bamubanja lodge ayina owaabwe lwaki tagenda waabwe abalala nga bagenda owaabwe lwaki Olivia Lutayawe yavaayo yagiyadde owaabwe ne bamubudaabudaabo waabwe ne bamunona bona bayide w'abaana basinga bali 19 abalala baliwa lwaki Sanya yavaayo n'ayogera nti temwanfaako temunfuddeeko bamanyira kukola byaweerere ate nze sikkiririza mu byakuwaayiriza wabanga amanyi abadde awaayiriza Bobi Wine oba Kyagulanyi bibye yabimuwaayiriza nga ye tebitukwatako ffe tetuwaayiriza ate ffe mu gavumenti yaffe ya NRM tetukkiriza mu kuwaayiriza naye tukkiriza mu kubudaabuda Bannayuganda n'okuyamba Bannayuganda bonna okulaba nti babeera omuntu omu kyekintu kye nandibalowooza nti ekintu ekisinga obukulu Sanya abantu balabanga nabalyamu olukwe mpulira nga sirina ngeri gye mpangaala sirina gwe nnyinza kunnyonnyola kyempitamu wabula nga mbasaba Bannayuganda mwenna asobola okubeera nga mbudaabudibwe kubanga abasajja bennyini balamu yennyini yatusuubiza buli kimu tuveeyo twogere Kyagulanyi amafuukuule ekyokubiri nze Sanya Muhaidiini sibbanga ku bululu nze akalulu kaatuuka ndi mu kkomera sibbanga ku bululu wabula ebyo byonna byali biseetinga ekyokubiri omuntu ffe we twamala okuyimbulwa mu kkomera baleeta emmoloka drone netujjawo netwala emakindye nga balamu ne full figure be babirimu ne batusasulira we tusula tubale tusula awantu nga batusasulira emitwalo 12 nga batugulira buli kimu awo ku hoteli ya Jaluna we tubadde tusula buli kimu kyonna nga bakikola n'ekigendo ky'okututeeka mu ntiisa tuleme kuddawa ekituluma nti batwogeza ebintu mu kamera ne batukyaya abaali tuyambye ate nabo bennyini tebatuyambye buli we tukya ntwagala okudda ewa Kyagulanyi okumwebaza kiki yatukolera mu kkomera tebaagalaga bagenda kubatta bagenda bakola bati mwabalyamu olukwe kaakati olwaleero full figure eyatwaniriza okutujja mu kkomera full figure mulalu n'erinnya full muliwulira era nze bino mbibagamba nti mbadde njogera bino sibadde mu ntegera yange entuufu nti mbadde mpangala n'abantu abalalu neegaana ebikolwa bya full figure era ndabula ekiwala ekyo kifull figure simanyi oba ekyo ekiwala kyagala kunzaalamu mwana simanyi lwaki kyekinneesonyiwa nze siri mugoberezi w'NRM ndi musajja munnanuupu era njagala kufiirira nsi yange ekyo nkimanyi mujja kunkuba amasasi naye ekijja kijje nsazeewo nga ndaba nti mubutuufu sirina ngeri gye ngenda kusisinkana Allah okulaba nga ntambuza obulimba ekyokubiri baavayo ne banjogeza ebintu by'ebisiyaga ku Kyagulanyi ebintu ebyo mbisazaamu Kyagulanyi mukyala w'amanyiddwa wabula gavumenti evaayo n'ekwata ebisiyaga n'ebiteeka ku Kyagulanyi n'ekigendererwa ekyokwagala omwonoona Sipiika Anita Amongo omukazi oyo bayinza okuba akozesa ne bakazi banne talina waatuuka n'atayogera ku bisiyaga ng'abizza ku Kyagulanyi gwe atali musezi olaba otya omusezi buli waatuuka awuza bisiyaga bitegeya kukkiriza ba bisiyaga Sipiika wa Parliament Anita Amongo nenneeyerusa gyeyeyerusa ateeka okuba nga alabika akozesa bakazi banne gwalika kati ebisiyaga ebitamuva mu kamwa bwavayo ne babikookera ku Kyagulanyi so baasalawo bampaledinge njogere ebintu ebyo mbizze ku Kyagulanyi n'ekigendo ekyokwagala omujjako abantu bamulabe bamubijjise nze sibbanga ku bululu bino mbyogedde ndi mu mayindi zange 5 nti olwaliro wenziruse ku basajja abo ababadde bampaledinga nga babadde tebaagala nveeyo nga buli wengezaako okwemulula bambuuza olazeewa buli wengezaako okwemulula bambuuza olazeewa noonyeza Kyagulanyi bukyava mu kkobera abadde ambuzi wabula nsaba mukwano gwange Kyagulanyi emyaka gyonna gye mmaze mu kkomera teriyo kisinga kunnuma abantu abaali nnyambye tebanyambye abantu Kyagulanyi ebbanga lyonna mu kkomera tubadde naawe tukwebaza okutulabirira tukwebaza buli kyotaddemu naye abantu gavumenti teyagala twogere birungi by'otukoledde enta yaffe mwagiraba twaweerezebwa ababaka ba Parliament kumpi 20 batweyimirire
Kyagulanyi kooti y'amagye bwe yamala okutusaba abatweyimirira yagamba nti baleete abantu baffe. Kyagulanyi yakozesa abantu baffe n'agenda ne ku kyalo gye tuzaalwa n'ajjayo maama we n'amuleeta mu kooti. Kooti bwe yatuuka ku ruulingi n'egamba nti abantu abo ababeeyimiridde nti ate basaanidde. Ne bagamba tukoze tutya, ne baleeta ababaka ba Nuupu, ababaka ba Nuupu kumpi 20. Ne batweyimirira, twalina essuubi ery'amaanyi ne tugamba nti oba oliawo engeri ng'ababaka bwe batweyimiridde kiyinzika okuba nga tugenda kufuluma ekkomera. Enkola zonna ez'okuweebwa beyiro twazikozesa. Kooti bwe yatuuka ku ruulingi y'okuwa beyiro n'egamba nti ababaka bano tebali substantial, tebasaanidde. Kakati ne twebuuza nti omubaka wa paalamenti waba tasaanidde kweyimirira muntu ani gwe twalireese? Gavumenti kumbe yalina akabadi keeyagala tuyitemu batute. Olwaleero neegaana ebikola bya gavumenti. Nze siri muwagizi wa PLU, siri muwagizi wa NRM. Olwaleero I declare I Muhaidini Kakooza Sanya. I declare war to Museveni. Nangirira olutalo ku Museveni ne mutabani we. Baleme kulowooza nti Uganda balina gye baagigula. Bwe kibanga ku mulundi guno nkunga abana Uganda biyinzika okubanga bye bigambo byange ebisembyeyo okusinziira ku basajja essimu ze bankubidde nga baŋŋamba nti ekiseera neeteeketeeke bantwale gye natereka emmundu naani yazituwa nawuwa twali bameka. Nze gye sirina sitendekangako wadde mucaka. Nze nakwatibwa lwa kuwagira Kyagulanyi. Era ebbanga lyonna mbadde neekalakaasa mu kkooti nga nzitula eddoboozi lyange nti tulangibwa bwemage.